Enfunda nnyingi abantu mu bitundu ebyenjawulo bazze bawulirwako nga balaaja n'olw'ekibululu ekisusse okwetoolola eggwanga. Kino kivuddeko n'embeera y'obumenyi bw'amateeka okweyongera kussa n'abasuubuzi okwononerwa ebintu byabwe olw'ekibululu. Olwaleero, Minisita w'Amasannyalaze n'Obugagga obw'Ensibo Ruth Nankabirwa ku lw'ekitongole ekibunyisa amasannyalaze mu ggwanga ki Uganda Electricity Distribution Company Limited avuddeyo n'atangaaza ku kizibu kino. Waliwo substations really ezaateekebwawo myaka 3 emabega. Bwe guba muti guba gwewese ng'olina kuteekawo nkondo. Bano obuzibu babutadde ku nkuba efudde embe ensangi zino nti yeviiriddeko amasannyalaze okuvaavaako. Heavy rains affect the supply of power. Waliwo n'abasimba emiti ne giyita mu waya z'amasannyalaze nti na kino kiviirako amasannyalaze okuvaako. Kati bano baagala abantu ekika kino batandike okuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. We need a regulation to penalize because you have planted trees outside perimeter wall where lines are passing, and these trees, the palm trees, whatever trees, they grow into the wires. Nankabirwa agambye nti UMEME yali tekkirizibwa kuddaabiriza bintu byonna ebyali byonoonese okuva mu mwaka ogwa 2022 nga kye kyaleeta obuzibu buno. UMEME esiibula, UEDCL yeeteekateeka tennakkirizibwa kusala battira mu matwale ga UMEME kubanga regulator tannabawa license. Tinewabeerawo nga balina akasente okubaako transformer gye baagala okutereeza tebasobola. Tukitegeddeko nti waliwo n'abantu abeefuula abakozi aba UEDCL ne basalako amasannyalaze n'ekigendererwa eky'okukuŋŋaanya ensimbi mu batuuze. Gavumenti nga bw'ekola ku kugonjoola ekizibu ky'amasannyalaze, Nankabirwa alaajanidde abantu bulijjo okuba obulindaala eri abo abeenyigira mu kubba waya z'amasannyalaze. Kasita owulira oba olaba omuntu yenna ow'ekika bw'ekityo bw'obanga ogeewulira amaanyi munsibira akandooya ku muti gwa ffene olyoke ogende ku poliisi obagambe nti wuuno ali mu kyambalo. Bwe kinaabanga kituufu nga waffe oyo tuba tumuwonye kubanga baagala emirimu bangi. Kyokka waliwo n'ebituukiddwako mu nnaku 19 okuva UEDCL lwe yaweebwa obuvunaanyizibwa oba okubunyisa amasannyalaze omuli n'okwongera ku muwendo gw'abantu abakozesa amasannyalaze mu kaseera kano. Substation ey'e Kakiri twagiwadde amaanyi, twagidabulinze okuva ku megawatts 10 okutuuka ku megawatts 20. Then waliwo ne Kabaale yabadde ku megawatts 2.5 ne tukola 5. Ogwo nanno omulimu gwa UEDCL yekola. Kyokka ono asabye abantu okuba bagumiikiriza mu bbanga eritali lyawala nti ekizibu kino kigenda kunogerwa eddagala. Era tusuubira nga mu Gwokubiri omwaka ogujja 2026 eno ey'ebulobe ejja kubanga ewedde. Kasana substation egenda kutuyambako. Mu kaseera kano UEDCL eyongezaayo ekisonyiwo eri abo abantu abafuna amasannyalaze mu bukyamu okweyanjula eri ekitongole kino.